Kati ono yawasa ono. How are you, baby? Naye bakola embaga yaabwe saabitegeera bulungi nkyayina gye nninde endala yaliko empeta naye biki ebimwakola saabitegeera bulungi. Kakati ono ye mutabani waabwe kati wano ekika kiweddeyo wabulayo omukyala wange na mwana nga famire eweddeyo. Bannange ekyo tusumulula amafuta nga ffe abafumbo. Twala eri ofumbo bwammwe sinabutegeera bulungi nkale naye nga esaala njitwala yo mu linnya erya Yesu Kristo. Saba. Nze ng'omufumbo omukulu mu kika. Nsaba ebyaddala. Saba. Nsumulula amafuta g'obufumbo bwammwe saabutegeera bulungi. Teeka ku kibegabe. Naye okusabira omuntu ng'akaayana. Nsumulula amafuta g'obufumbo. Tuyita omukyala. Embaga yammwe yo yaliwa gwansabira. Katonda tula mu ggulu. Yes. Teeka ku kibegabe. Kikutuke mu linnya erya Yesu. Amen. Kiwedde. Genda ogule engoye. Ono ye Bryson yali tatwawula katamanyi taata we mutuufu ngalowooza yeze taata we kataata we bwe yava mu America kyatuyamba nnyo kati atwawula bulungi ye Bryson bange bamutuma okuva mu Brian ne Wilson kwe kufuna Bryson. Okay byebyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sa ku Megatron kooli tugamba nti nobeera nkusubscribinga likinga ate obeerenga osharinga. Muzadde Megatron is my name andi ne Ganja Fadi kulwa mawulire ageesigika. Yes, Pastor Bujingo ali Pastor Bugembe ali ne muganda we Brian. Brian oyo tatera beera mu Uganda. Brian oba alivingira mu UK eyo. Sweden UK. Sweden. Ali awo kweza ensi bbiri. Jukira nti muyimbi. Naye ani amuwandiikira ennyimba? Muyimbi bwe bayita abayimbi ababi. Oba ayagala nti kati waliwo omuntu agamba nti nze ekintu kyange kyali kyakuyimba. Oba nedda waliwo omuntu ayagala okutambulira ennyo mu bintu by'abakulu be naddala nga babadde successful. Nti mukulu wange abadde asuubula mmwanyi nange ne nnyingirira business. Nayagala agambe nti omulimu gwaki. Mukulu wange abadde musambi wa kapiira nange nenkwata nenkwata bootu nnyingira ekisaawe naye nga taaki ya kkono. Okitegeera tevaayo bulungi nnyo kati ne Brian ono. Naye bw'atyo bw'atambuza music naye ndowooza amukola kwesanyusa. Yes, bw'atyo nno babadde ku church yaabwe bagiyita batya? House of Prayers. House of Prayer ya Gundi Bujingo. Eno bagiyita batya? Eri awo. Envudde mu mutwe. Nange nvudde mu worship. Worship of house. Worship house ennansi. Bw'atyo nno muganda we oyo ati ye mukazi we oyo mwana waabwe naye Gundi Bugembe yagamba obufumbo bwabwe tabutegeera era tannabumanyaako. Obwabana ababiri ate kitegeeza bali mu kye bayita kawundo kakubya windo ate ekikoze amawulire ate ono obufumbo bwatannategeera yasabidde ono mbu afune omukisa ogukola ki oguzaala. Abatamanyi Pastor Bugembe eri gyabadde gyatambulamu n'ensonga z'omukwano n'abo tebamwogerako tandikira ddala yatandika dde okubeera mu luvuvumo lw'okwagala. Myaka nno giwerako ndowooza 2011. Ye kennyini yavaayo na breaking story n'agamba nti yaliko mu relationship n'omukazi omu. Omukazi oyo n'alaba nga oba ono taabimale n'abomba. Mu kubomba pastor yamuvaako mabega nga amuwondera paka ku airport wali Entebbe. Mbu pastor yakaaba amaziga
ng'omukazi amuleseewo kibozibozi ekyo kupangapanga ye bw'atyo bwe yabitembeeta era n'agamba eby'omukwano we byantamira ebyomukwano mbitadde ng'obuyimba bwayimba bwe butambulira mu kategole bwezitu okitegeera so kakati ne baddamu ne bagamba nti oba adeetinga ono omuwala yamubaakinga nabbosa oba ye nabbosa oyo ayimba munaye ekyamagero omunju yange munaye ekyamagero oyolodake waliwo omukyala eyo yamubaakinga nabbosa mweru muddugavu munenenene ayina amavoko oyo naye yatambulirako ko mu luvoovoomawo nti pasita kakati ate omwaka oguwedde era oluvumbo ne luvaayo nti omukulu ali mu relationship wotunula bubasa Bugembe alina emyaka ngemeka si bwe mutunuulira alina emyaka 39 gye yajaguza omwaka guno according to you omusajja oba ovunaanyizibwa alina okufunira ku mukazi alina okufuna omukazi ku myaka 3 ne bwe kiba kisoboka ku myaka 28 for better development. That is the reality. Bw'otunuulira omusajja bwe kiba nti kyankulaakulana omusajja yenna alina omukazi ewaka pesi kwatambulira mu development si yemu n'omusajja atalina mukazi waka so okuba nga alina ssente naye ng'ate oba oli awo senga alina omukazi yandikoze ebintu bingi nnyo ebikola ki ebisingako awo reason being nti ateekateeka teyeteekerateekera yekka ateekerateekera omukyala then n'abaana abakola ki abaana abavaamu so kiba kirungi nnyo ku myaka nga 28 3 n'oba ng'oyingidde ensonga ezo eza relationship bwe kijjayo ekinyusi ekinnuma kubona nti pasita Bugembe agira emigogo gy'abaki gy'abagole emiyitirivu naye emigogo egyo gy'agira tannafunamu wadde omulema kati kyaba akole bw'ati bw'aba agenda okugatta emigogo nga bw'atera okugatta emigogo wabeewo ne pasita omulala asooka agatta emigogo naye afuneyo pasita omulala amugattira emigogo naye mubanaye kanisa gy'osomba erimu abantu abawera 2,000 n'okudda waggulu tosobola kufunamu ku kyana nga kitiribiita oneetegereza paka ddi myaka 40 oli mu kwetegereza weetegereza sometimes abantu batandika bino ebintu by'okudatinga late ali myaka 35 ebyo kati moze ebyo byawano ebyo kitukozesa ebyo mbeera yawo ya kifirika bwavu genda mu nsi z'abazungu olaba abaana bagganacho myaka 19 Gabriel Martinelli bano bamakasera mukaaga ku myaka 27 okitegeera so ne bogena mu nsi z'abalabu fe kati ekituleetera ekyo kuba nti mbeera ya nsawo okitegeera ne kale ezandibadde standards ng'ogezezzaako myaka nga 28 3 awo oba osobola okuyingirira awantu awo tunuulira bano tugeze kale baserebo betutunuulira nga Bobi Wine Bebeku Dr. Jose Camille bayingirira ezo nsonga ezo nga ba myaka emeka baali bato ddala okitegeera naye nga pasita atandika okutunulwa enkaliriza pasita Bugembe asobola okuyimirira mu kituuti n'akubiriza abafumbo abagundi abantu okuwasa anti kati ensobi ekolebwa ate yeetwalanga bafaaza kuba y'omufaaza kimanyiddwa nti takola kitawasa okitegeera naye gwe pasita gandi olaba ekyo nikyokuwasa ekyo okiraba tulina kidiginga deep mubuuza lwaki abafaatha bagamba tebawasa naye back then waliwo omufaatha yagamba ekimala anti kati kiri bwe kiti soko tuyina for example mu Uganda back then Faza Musala yavaayo n'akola ki ye ne yesuulamu akabaka ayita bati akalogojjo n'agamba nze sijja bikkiriza by the way ekyo bwe tutandika okisima tuddirayo ddala okitegeera golooza abaprotestanti baavaawa ekkanisa yali egi emu jjukira nti ebiseera ebyo waaliwo Italy nga ba super power ng'eddiini ey'abakatuliki gyesinziira mu kibuga Roma okitegeera kati Abangereza lwe bajja ne balwayizinga nga ba super power bafunayo faaza omu jjukira nti ebimu ku bifuula ensi zi super power olina okubeera n'eddiini okitegeera that's why America bwe yafuuka super power myaka gyensa influencinga neereeta abalokole abarasha we baaliko baalina abathodox beba abeekirevu bebarasha kaakati omungereza ye kye yakola yayingira mu kkanisa ey'abakatuliki najjawo faaza omu ne yeekandagga ffe tuteeka okuwasa lwaki tetuwasa
ne batandikawo enkola eyaabwe ey'ekiprotestant. That's why ebikola byonna ebisigadde mu ddiini ezebbiri tebikola ki tebyawukana. Okitegeera bonna bali akagaati bonna bali eviinyo byonna bifaanagana okwawukana kuwasa kokka nti Reverand awasa omufaaza takola ki tawasa byebyo ebintu nga bibitambula. Ne pastor omuntu yenna kiringa seekanze kumpa owanga toli mufumbo biki byogenda okumbuulirira kuba okuwoowa kubanga kusumika tokola nga bwenkola nedda enkola teriiyo. Bw'oba osumika kiringa omuntu okubuulirira omuntu bano abaabye ennyimbe ng'amusumika naye nga byamugamba ono alaba ate abimugamba tabikola. That's why balonda abantu ab'obuvunaanyizibwa be basumika abasajja abakulu ng'agenda kuwa ekyokulabirako. Kati pasita Bugembe nnyimirira ntya katuuti n'otugatta biki bigambo ki by'oŋŋamba eby'obufumbo by'omanya ebiriyo naye yagira alindako bapasa betuyina tabaako kyalindako Bujingo yakulaga yalina obufumbo ne bugaana ngera bwe busobola okugaana ku buli muntu naafuna omulala makula n'amufuna mu culture ways okitegeera culture alo yagenda ne bakyala okitegeera era oyo omuntu akkirizibwa bulungi nnyo kati babulako kubakola kulinnya olutaali babagatte bagatta bajja bagatta tewajja kubaawo kirobera banyumiza ekirobera kyonna gate security tejja kuba tight however ekyo kya security tight era nange omutima gwali gunkuba kumbaga eno ewedde baali ewagundi ewaani owayise bantu oteredde bulungi nnyo wembadde batuuka bagamba waliwo alobera mbu waliwo bambi nali ku telefone wano ng'omutima mbu waliwo omukyala yali oba abadde ki yali ayagala kulobera bakwata omukyala no bayinza okukwata ebbere ne balinuula ne linuuka yali ayagala kulobera muwoza ebbere terinuuka kinyama bakuba waggo bive nako bagenda oyogera ekigambo ekyo mbu waliwo alobera nga mu kanisa ndowooza anti bagamba mbu omusirikale omu bamuwa abantu bameka omusirikale omundu abawa abantu 100 omusirikale omu abantu 100 yabadde ayina abantu 10 nga toyinza kulobera ng'ogaana babuuza waliwo alobera kuba gundi kazimba mugalo yakyogedde n'amaanyi ng'amanyi yakiddamu emirundi ng'egi bakiddamu 3 walobera abafu okufumbira egganwa mu bitiibwa omukazi amaguka bw'ati alinga enteera byeroole beekengeramu ekengere nga bavuba bamukwata ne bamuya kakati no ne ku mbaga ya pasita Bugingo kiina security erina kubeera tight nnyo oba si kyo bakole n'akasengejja nti buli muntu ayingidde bamwekakasa abanaasembera awo babeerenga 50 tuleme kufuna alobera otherwise omuntu asobola okuva eri n'alobera ate embaga okajagala n'akabaawo nalabye babuuza ebibuuzo nalabyeko oyo gayi bwe bayita Brian Muganda wa Bugembe nga bamubuuza nti apasa Bugembe wammambu ayinamu obulwadde n'akalifaayi nga n'agamba nti ewaffe simanyiyo bintu bya bulwadde naye nga back then pasa Bugembe oba yayimbako ebintu bya siriimu bubi nnyo yayimba ebintu ebyo n'agamba nti Katonda yamukolera ekyamagero era y'omu ku baasinga okukakasa wano e Kampala Uganda nti Katonda akola ki bw'omwesigamira n'omusaba n'empeka osobola ozzekanyuga wali n'akutereeza bulungi nnyo seze emboozi twajjanga tuziwuliriza naye ate ebiboozibozi ebyo obiraba abantu bangi bafudde mu mbeera eyo waliwo abantu abasumba bapasita bakwata abantu abalwadde mukomye ekintu ekyo kuba kati mozoolaba pasita ekyo yakola yakwata n'ateeka eddwaliro ku kyaki ye nga yabejjanjabira ye wakuzuula ng'oli muwolade nga bakuteekako wali mugonjo pasita nno abamugonjofu kyova olaba abantu abamu bakola moto ne bagamba we treat but God heals. Yes butereevu kati kiri bwe kiti mmoze obwo obulwadde Katonda taba kusalawo kubeera okuyingira mu bantu tebwandibaddewo okitegeera Katonda yabuteekawo ebiseera ebimu aba agezesa bitonde bye kyakubiri ne lino eddagala libaaleeta eriweweeza
katonda taba kusalawo kuwa bannasayansi abo magezi kulikola era tebandirikoze kitegeeza aleeta obulwadde then n'awana ebitonde by'amagezi okukola eddagala erinaaweweeza okitegeera kakati ate gwe bw'ovaayo n'ogamba ensuula eri eddagala katonda agenda kukola ki oba okoze ensobi omuntu muleka amire empeke ne bapasa bafere waliwo kino ekivubuka ekyakwatanga mu bugundi mu bukyala bw'abakyala mu mbugo nga kikwata bwe kiri mu kijjeeyo eddogo okyegedde ku luno era waliwo kavidiyo akabadde ka trendinga kino ekyabadde kikuba ensuuluulu nga kikutta endege ensimbi eŋŋanda abakazi n'okweraguza bamaseeka beeyagalidde ku bakazi bamaseeka bapasita abasamize buli muntu yenna omufere nga yagala kutambulira mu bintu ebyo bandoga simanyi njagala kuloga babbye ekitonde ekikazi omusajja mugumu babazanyira ku mutwe ate abakazi balina sente jjukira omusajja ganja mukala wajja kugamba oba nninamu ekizibu bwekiti ng'omwagala ntojja kaluba bw'omwa for example obukadde 5 wayegenda okola ekintu kyo ng'azikwata ng'azitwala ewamu ng'atwala eri ng'omusamize yeegaggasa ayongera amafuta mu mmotoka awoza ku lwokutaano ngenda basasula temumba bubi bagamba ey'omusiru omusamize akuba bibejjagalo kyova bagamba nti gundi omujega mbizi yeesiika yokka abakazi abamu bajega abakazi bajega nnyo gwe ne bakuba mu nziba ey'ekigundi bapasa ababbi bafuuse ekizibu wano nze nalina pasito ng'agamba yeise butatwala binusu ayagala binusu mpapula ne weebuuza Yesu Kristo diro yasaba ku binusu yali yeewonya kubala Yesu Kristo diro yasaba ebinusu n'aleka empa ne Simayiro yasaba empapula n'aleka ebinusu nga we neze nalaba era ze yalina byabanga binusu tewawulira babanga binusu anti wulira bali mu kkanisa era ndowooza awaayo ebinusu pasa nali oba yali kiganda namutebi waliwo ne yagamba mbu ogamba mbu pesa gundi yawaayo pesa saagala pesa njagala pesa ya Luswahili ate obeere ng'osharinga ndowooza owulidde ofere bw'abapasita naye ng'ensonga gye tubaddeko ya pasita Bugembe okubeera nti Muganda Brand amusabidde okubeera nti naye afuna omukazi agenda okubeera ng'amubiibiita asuleko mu nnyama alye ng'akoza n'owebbwa ape buli style banga mpereza ekikopo banga mpereza esowaani banga ayoza ebintu teekayo ku piro wansi eyiguliza banga awunnuuna nga Buladino wa Paulo Cafe banga asimbuza ekisimula kino eky'abazungu katukomera sezera nyingi nnyo temuva ku Megatron. Subscribe, like and share kwa muliri agesi ka Megatron Media with break news.